nina engatto gye nyambadde anange producer ajja kuyamba engato simanyi entuuka olaba engatto eno omugole ayagala ogitambuliza mu gardens oba oli ku ki exactly ekakondo kano tosobola kambala mu compound ewaka togimanyidde ekisooka oyagadde ku mbaga oyambale engatto empanvu nina okwambala engatto empanvu ku mbaga yange ojambadde obuliddwako emirembe otambula amagulu olinga mulema efumita mu ttaka tukirize nti kweze ennaku don't try out new things tobigezaako this is what I would usually call. This is what I usually call village excitement. You cannot put everything in one. Too many cooks. Well, too many cooks do what? Malo. Thank you, Parvin. So you would want to remember it. Like njagala tuliye ku kifaananyi ky'omukolo gwo ogambe nti ye nga sakola because nti kino kye kyaliko okwalingako enviri eziyimiridde 5 years down the road ez'enviri z'akulyangeeza abalalu. Do a bridal look, something subtle and beautiful. Mimic the queens because bo bakolanga bakimanyi portrait eno bagenda giwanika mu forever for so many years. Exactly, so they do things that are subtle and amazing.